okufuna abalabe tekikwetagisa kweyisa bubi. Gwe omukazi okubanga waaki Alien Skin Mulwana Patrick olinga akawompo ketako ebya Alien Skin okukwatibwa embeera habweti ebwere kati amawulire agaliwo okuviira ddala wali ku kabira obunkenke bw'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'omukyala ayitibwa Aisha Namusoke nga ono amazene Alien Skin emyaka 9 abadde amukuba olutata. Omukazi agamba aba omukyala nti abaana basatu balina nti musajja mukulu ye tebimukwatako amukuba olutata ddikati. Omukazi obonyabonya waaki omukazi amazene awe emyaka 9 akuzalidde abaana wabula omutadde mu nnyumba omubonyabonya avuddeyo ali ku social media yeekubira omulanga. Omukazi obonyabonya waaki omubonyabonyako ki ye yakuzaalira abaana omukuba omugalabanja ne mukazi wo simanyi omupya mu nnyumba emu wawasizamu abakazi 10 bw'obanga toyina ssente zisobola kuzimbya buli mukazi makaage to nonya bakazi balala omukazi tomukuba omukubiranga kyoyo atali mwana wa nnyoko. Kiwano ku social media kirya butaala omukazi eri eyakizali abaana asiwuuse niwe baka ku mukazi yakugumiranga oli bubi essaawa eno oteredde mbowasa omukazi omulala okakanako oli omukazi yakuzali abaana omukuba genda okuba ennyoko kisiriwala. Sawa za kakati amagezi getusobola okukuwa kwata akatabo gye tuyita passport ogende ku kyeyo okuba ekyeyo okole ge magezi gokka getusobola okukuwa wazira abatali ekyo obudde bwejjiddemu bukyamu nnyo tewabazi wazze mu budde bukyamu. Anyways mukyala wa Alien Skin omukulu tino wano yagattako anoku omutekako omukyala omulala nkusaba sooka olakinge bampita hands subscribinga Alien Skin omukyala ono abadde amukuba obutiddiza. Njagala ombulire omukazi mu comment section gwe yali abaddeko mu bufumbo nawe omusajja ddala lwaki omuntu atuuka okuba munne face neyunguka kale neyungula bwetyo lwaki omuntu yandikubye munne omusajja ebyaddala kiki ekiyinza okuleetera okuba ate embeera bwetyo. Kakati Alien Skin kigambibwa omukyalo ono amukubye n'atuuka n'okubanga lwe yasembayo mukuba yamugoba ssaawa 6 ez'ekiro era awo we yakomaawo n'asooka kubanga n'abaana abamulesa. Omukyala agamba nti byonna byandibaddewo naye yandigenze n'abaana be wabula nga ono omukyala agamba nti omusajja yamuswazaswaza ne mube waabwe gy'ava olw'ensonga nti bulumu bajje ewaka mbu Alien Skin yabavumaavuma yagattako n'okubatiisatiisa okubakuba bwe kigambibwa. Omukyala agamba nti byonna yandibigumidde naye ebyaddala omusajja yandibadde amuwa obuyambi n'okumulabirira. Kakati mulimu wano oboolyawo Alien Skin ensonga eno eba nkulu nnyo yandibadde nga oboolyawo agikutte empolampola wabula muganda wa agambye buje ayogedde ku poliisi ngina kubanga naye mukuwa mbu Alien Skin nedda takubanga ku mukyala oyo omukyala oyo ayina bye byayisaawo era mbu omukyala oyo alimbira ddala. Muganda wa Alien Skin ye bwategeezeza emboozi bweti bweri omukyala ne muganda wa Alien Skin. Omuzadde ebyola byonna baali bikoze ne batandisa abaana bange okusinga netaga abaana bange. Yamukubye naawe nga mukubira ki? Agamba nti ayokedde ne muganda we n'amutegeeza nga Namusoke we bamufuddeko akole byayagala. Nze njogera ne kiba n'agamba nti akole byayagala okukola. Bwekinuma ndowooza abamugambye kola bwoti ne bwoti kugenda ogere bwoti ne bwoti okitegeeza. Yavuddeyo ng'awanjaga ng'agamba nti Alien Skin amukuba amutuntuza yamugobye ne mu waka kyokka nga bamaze naye emyaka 9 era n'amuzaalira abaana 3 okuli omwana omuto asembayo ow'emyaka 2.5 naye kati bamuyisaamu amaaso ne mukazi we omulala omuto. Mwana muwala nze kino nkikubuulira ye lwaki abawala mwesiba ku basajja? Lwaki weesiba ku basajja? Okyali muwala muto nnyo okwesiba ku Alien Skin. Alien Skin oyo gulaba akyalina abakazi bangi nnyo abamutunuulidde abaagala okumuzaalamu obuzaazi abagala just okubaako ne entanglement nabo abagenda okujja nga bamwesibako. Kati naawe ate omwesibako tebwesiba ku musajja genda okole ekirungi. Abaana bali mu mikono gy'omusaayi gwabwe bali wa jjajja waabwe bali ne kitaabwe bwe bafa baba bafiiridde waabwe. Kwata passport yo mu mirembe ogenda okole
ogenda okole ogenda kufuna n'omusajja omulungi asinga Alien Skin. Gwe tunuulira olowooza ani agenda okukuyamba? Abantu bagenda kukuvuma buvumi. Bafaani ba Alien Skin bagenda kukuvuma buvumi. Waviriddeyo mukadde akakyamu. Singa wavuddeyo mukadde akatuufu, singa oyina ejje erikulwanire naye essaawa za kakati ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kwata pasipoti ogende weekolerere okolerere n'abaana bo. Kuba bambi musajja wattu Alien Skin ayina ebimudaaza nga ye. Bayimbi banne bamuloga, abakazi abalala nabo bamuloga bamuliisa ebintu, naawe weegasseeko. Kati kwegamba mu confusion eyo mw'olina okutambulira ogende ku kyeyookole. Alien Skin muleke. Kensobola okuwa ndomanyi mbagamba amazima gega amazima gensobola okugamba saawa za kakati va ku Alien Skin. In fact twalabyeko ne interviews enagirabye yagikola mu 2023 ng'agamba mwayawukana ekitegeeza mwawukana ne mumala ne muddawo. In fact 2023 mwayawukana n'omala ne wezzaayo olw'okuba oyagala omusajja ow'erinnya. Va ku Alien Skin walinnya naye tagenda kukugaza, genda okole. Waliwo omusajja agenda okukwagala olw'okuba waliko mukazi wa Alien Skin. Trust me, Alien Skin okukwagalako obwagazi okuba nti yakuzaalamu abaana oli baby mama wa Alien Skin. Waliwo omusajja agenda okuva eri nga ayagala kuzaalamu mukazi Alien Skin gwe yazaalamu, ate ng'omusajja oyo ategeera okusinga Alien Skin. Genda okole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina kyakukola. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu, nchunyizibwa, mbonaabona. Omusajja tafaayo, yeekubira ludda lumu, alaga nti oli owookubiri ye buli kimu. Ankubidde mu maaso ga nazaala wange, mu maaso g'abaana bange, mu maaso ga buli omu yenna ku bavubuka abali awo ku Fangoni. Mpulira nange embeera nnyigiriza njikooye, nensalawo nsitukiremu neekubira omulanga. Era nga njagala nzirizibwa abaana bange kuba teri mwana yatuse kuva ku nnyina we.